abantu abamu mbawuliza nnyo bannabyabufuzi nga balina agagambo gambago ti oyo Kyagulanyi gwe mulwanirira agenda kugira yali bulungi mulabe bwasula nonsense. Museveni okujja okunonona eggwanga lino yali asula mu nsiko teyalina mu famire z'abantu abaali abagagga. Ba Professor Gilbert Bukenya baali balekikyala mu Nairobi University nga gibasomesa basajja bamasuuti naye bajja wano ne bageyambula ne begatta ku ki ne begatta ku mugendo. So kakati revolution yonna ebintu bisatu era nabigamba mu Honorable Mpuuga, ebintu bisatu mu revolution kasita mu bireeta revolution nge bakoze eki nge balimye one bibaddire mu katonda mu revolution temba muntu wa kitiibwa kasa muntu ono mugati oyo wa kitiibwa takola ki tagambwako oyete mu mugamba koyo revolution nge koze eki revolution eberanga musiramu nga ali ku lusenya lw'omukyere oli wa kitiibwa minister oli wa kikasa osanga bakutaddeko tuula daira mwena mukole eki eyo revolution. Wachitegera. Second, revolution kasita mwagala ogabana amangu. Wachitegede. Mwagala kufuna kibuga kya Kampala siwe kiri mukuba mundu. Ne muwambako Masaka. Mwena ne muddawe emintu ejja mwengala binezita Masaka eno petrol station yange. Kakati gwe ogenda kutwala wano. Kakati gwe ogenda kutwala wali. Kampala ali akyali wali. Eyo revolution ngekoze eki. Kati kyesimu bano. Braka mero gye bagala okubateekamu. Tikakati yoyo gundi ya Malada. Ye MP. Asura bulungi kati gwe futu sojo ofunirawa obadde oyagala bonna bakaba parliament n'abakibo bonna bateeke ku combat eza ready bonna babirenga ku street. Ekyokubiri ekyokusatu revolution ebeerako ne kamanda abaduumira gogo baduumira kasobola niko kutunula mu lusenia lwa mukama wo yali ddatya ngali debifi bingi senga tatu wadde bijanjalo revolution givem kaisagala mu tudire bana aba NUP na dala ku soja bavuboka batokanuka nkimaliza yo tubasiri wazi nti mutandike no kulingiza ko mu lusenia lwa Kyagulanyi yali abulungi mwe muri amotia nonsense. Museveni yali achekimu na amajega UPDF ngote gali abijanjalo aba police bali abijanjalo Museveni ali abijanjalo oba minister emotoka nabanja mwatambulira oswe wawa nejini mwatambulira kakati ibi bintu bya kijega abana mubaleke tubalungamye buki bulungamya mu myaka 40 President Museveni bwabanga naye nga wakyali wakakundi akamulimba nti asobola okuteekawo embeera nga yakuvuganya ne bana abavubuka naye ajjukire baamugana ko omusajja okugenda mu nsiko ani Museveni ng'ali amugana abannansi n'abasajja bakulu nga tugenda mu nsiko abo bote bazibu nnyo ogenda kufiira bwereere nga muvubuka muto nawalaze empaka n'agamba generation eno gye tuliko ey'abavubuka tetwagala muntu ayimirira mu kkubo lyafiira kunonola ki kati na bano batambulira mbigambo bye. Yes kaina naye asooka yejjikwenye mwaka nti mu myaka gya 27 ng'obote achunya wano yeewuliranga atya nga bamugaana okulwanyisa obote kizibu President Museveni kyafunye yejjeeko abasajja abakulu bonna abasajja ba diplomat ababadde mu government ye NRM bonna basirise bwe bati ebintu balaba biki agenzi n'aba ne bawolokoso gundi bano bafulufiga simanya bano bani simanya kwegamba nti omwana ono Kyagulanyi ayina envuga gyamuvuga ku speed okitegeera kyogamba okulonda bafulufiga bamuwabule mu nsonga ez'enjawulo ayagala kulonda abantu abali mu kifaananyi kyona amuvuganya yes mulaki olaba aba FDC badde baleeta candidate balese aganaga ng'obwongo bwawe bwali mati engeri gyali muyimbi anaasobola okubisanya ne Kyagulanyi kati eyo nkola ya kibogwe nnyo yakulowooleza ku lujja ku lubalaza lwo olina okusooka okugeraageranya aganaga ono ne Kyagulanyi sooka ogeraageranya ennyimba zayimba ozikompyalinge ne Kyagulanyi zakola ki ekisaawe kyamaze mu bya music okikompyalinge na kino n'ebirala bingi nnyo byolina okukompyalinga naye nabo baleesaawo engalabiza emitwe ne bagaa tuleese oyo ono kubanga muyimbi bw'anaakuba abantu ekivulu bagenda kumulonda.